بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abatuwuliriza era n'abatulaba ku Al-Mimbar Media Group tuwaniriza nnyo nateera tuzze n'omusomo gwaffe gugamba nti okwewala akabi akali mu kutemerera ebigambo ebijweteke oba ebipaatiike biyite nga bwolaba okussaawo ebiboozibozi nga tekiriyo n'okigunjawo naye olw'okwagala okwonoona abantu abatudde entende okwagala okutuusa ku banno ebizibu abasiraamu kyokka nga tebabikola. Obusiraamu bwakyogerako butya nakabi ki akali mu nsonga eyo? Oyinza okuba nga gwe mwolya bangi nnyo obugagga bwabwe babufunye n'obuganzi babufunye naye nga bufunye mu kutemerera banne ebigambo ebijweteke ebigambo ebipaatiike n'ossaawo ekiboozibozi naddala oluusi bannabyabufuzi abenoonyeza obuganzi eri bannabyabufuzi abenoonyeza obuganzi eri abagagga n'abantu abalala bonna bonna. Oluusi oli ayinza okuba nga ayagala mukyala kumuwasa oba akuseketerera omuntu omulala olukubanga tebamumuwa namupaatekako ekintu kyonna kyonna n'akimussaako oyo mubbi oba mwenzi oba mulogo oba bwe bati sente zaalina bazijja mu bubbi bw'atyo n'akuteekako obuboozibozi yeekola ekintu gundi bebatta gundi balimu obusi balimu bino byonna byonna tuli ku mbeera eyo. Alqawlu zur omuntu okwogera ebigambo ebipaatiike baganda bange nga bwe muwuliriza ennyo Al-Mimbar Media Group temugyerabira kubanga bebatuusaako emisomo gino bannaaye. Nyiga mukadaawo ofune buli kipya kyonna ekijja. Okwogera ebigambo ebipaatiike n'okugunjawo ebiboozi ebipaatiike min al-kabair gabalibwa mu gazambi aganene ennyo agazito, agazambi ebyonoono ebinene ennyo ebizito era ebyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatwekesa wakitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwekesa anil kabair faqal yayogera mu bigambo bye bwe yali annyonnyola basahaba be nga alayininga atubuulira akbarul kabair agazambi agasingayo okubeera aganene mugo olw'obufuna bw'obudde tujja yatandikira nti al-ishraaku billah yagamba basahaba be nti abaye mbabuulire ku akbarul kabair gazambi agasingayo bunene ne bamuddamu bala ya rasulallah weewaawo mubaka wa Allah tabaraka wa taala n'agamba nti al-ishraaku billah okugattikako Allah n'ekintu ekirala. Togezanga muganda wange omusiraamu leka kutanda n'ogattika ku Allah oba kufa obwavu oba kugwesa abaana boolina kabaggwewo oba gwe mwennyini kufa naye nga togenze mu kigambo shirk. Inna shirka la dhulmun adhim nga gondi omuddu wa Allah Luqman bwe yagamba omwana we nti inna shirka mazima okugatika ku Allah la dhulmun adhim buli azamanya bwa kika kya waggulu nnyo bunene nnyo kyoba okoze tokigezanga okugatika ku Allah tabaraka wa taala mwesinze nga waali omu yekka kimunyiiza takyagala. Wa uququl walidain ezambi eddala mu gazambi aganene mulimu okuyisa obubi abakadde ababiri. Kigenda diipu nnyo kubanga kusuga omusomo gwaffe bashehe bakisomesezaako engeri y'okuyisa obubi abakadde ababiri tukolanga kyonna kyonna ekibanyiiza oba okubayisa obubi bawe buli kalungi nga nabo bakuwanga buli kalungi oba noonyeze buli ssanyu nga nabo bakunoonyezanga buli ssanyu. Olaba ne maama we yakukubiranga mu ngalo n'akuyimbira obuyimba naye nga kyanoonyaamu osanyuke bwe wasanyukanga nga lyessanyu lye naawe lyessanyu lye yakufuniranga naawe limunoonyeze. Lwaki omukaabya amaziga, lwaki omukaabya ennaku neyejjusa, lwaki yakuzaala, lwaki yakulabirira naye nga gwe kanaaluzaala. Okuukul walidaini okuyisa obubi abakadde ababiri abatuzaala taata ne maama kababe balamu oba bafu olina okubayisa obulungi. Omulamu tumuwa buli kalungi n'okumusabira, omufu yedduwa yasigaze yakwagaddeko mukolere saddaaka.
wa qawlu zur ezambi eddala nabbi sallallahu alaihi wasallam yazaakum ng'abuulira abasahaba agamu ku mazambi amanene yagamba nti ebigambo ebijweteke ebigambo ebijweteke ebipange nga tebiriiko nsibuko wabula gwe biyiyizaawo olw'okwagala oyitewo ng'okola akabi eri basiraamu banno oba yadde batali basiraamu nabo tomubatikako kigambo. Abantu bangi nnyo bali mu makomera naye ng'ayingiddeyo lwa qawlu zur bigambo bipatiike nga omusajja bamuwaayiriza ekintu teyakikola bali mu makomera. Abalala batuuka n'okubasalira ne bafa emisango naye nga omusango gwamumegga mu butuufu teyagukola naye olwokuba ali bakipatiika ne bassaawo n'obujulizi omulamuzi n'asinzira ku bujulizi kubanga omulamuzi kitawe teyaliiyo yasinzira ku bino obujulizi bwebaleese. Onayinza okuba nga gwe bapaatikako ebigambo omusajja tamanyi nakwerwanako oba talina ssente zigula n'abalooya oba balooya be yafuna be banafu bali eri be baali ab'amaanyi ne babissaamu ne ssente ne bamusalira. Naye wano ku dduniya muganda wange kutegeeza nti oyinza okiwangula wano ku nsi oyinza okiwangula wayitawo n'ofuna kyoyagala. Oluusi oli ayinza okupaatikako ekigambo ekisangosango olwa mukyala wo gw'ayagala okuwasa amukutwaleko n'akusaako ekintu ekyo olw'okuba yayenda ewuwo omukyala n'azaalayo n'omwana naye talina bw'anajjayo omwana oyo okujjako nga gwogeze mu kkomera. Abalala babatta na busi yakola ezambi ate ayongerako zambi eddala n'apaatiikawo ekisangosango embeera eyo. Abantu bangi nnyo abamu bafudde abamu bali mu makomera abamu baggwesezza ebyobugagga byabwe abamu baggwesezza ekitiibwa naye lwa muntu kumupaatikako kigambo qawlu zur. N'olwokuba nti obusiraamu ensonga eyo nnene nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam gali amazambi amalala gonna gonna bwe yali ng'agogerako lumu we yatuuka ku qawlu zur ku kutusaba ebigambo ebiboozi ebipaatiike ebigambo ebyobulimba ebijweteke yali atudde nga yeesigamye yamala n'atuula na bulungi nsimbirira yali yeesigamye n'avaayo n'atereera n'agamba nti ala wa qawlu zur ala wa qawlu zur ala wa qawlu zur bangina n'ekigambo ekyobulimba ebigambo ebijweteke ebigambo ebipangirire ebiboozibozi ebyo mu byewalire ddala tebikkirizibwa mu busiraamu. Allah tabaraka wa ta'ala ayogera atya ku bigambo ebijweteke mu surat al-Furqan wonosoma Allah tabaraka wa ta'ala we yali atendereza abakkiriza n'agamba nti walladhina la yashhaduna zur agamba nti n'abakkiriza beebo abatawa bujulizi bwa bulimba. Muganda wange obujulizi bameka abawadde obujulizi mu zikooti ng'ajulira nti gundi yakola ekintu gonti naye nga teyakikola, gundi yabba naye nga tabbangako, gundi yeyatta oli naye nga si yeyamutta naye ng'owaayo ebigambo bya bulimba wano ku nsi muganda wange okiyiseeko naye wa Allah tabaraka wa ta'ala lindirira omusango munene byonna byonna obuzibu oyo bwe yafuna bwe yatuusibwako ogenda busasulira eitha obusasulire kuno ku dduniya Allah tabaraka wa ta'ala akikutuuseeko olw'ekiri kiwatuusa kwoli oba okisasulire ku akhira ku lunaku olw'enkomerero. Sinakindi oluusi okisasulire kuno ku nsi ne ku nkomerero fil akhira adhabun alim ku nkomerero ofune ekibonerezo ekikakali nga byonna byonna bivaayo esente zegoberera olwaddiiru gye wali okola byonna byonna esente wazireka ku nsi nozirekera n'abasika bonna byonna beyagale wali wakavaawo bwoti ekizimbe ne batunda kyewalwanirira omukyala n'afumbira omusajja omulala byonna byonna kyokka nga wamutta olw'okwagala omuwase ate ono omukyala era olwamala era n'afumbirira omulala byonna byonna wabireka kuno ku nsi naye ezambi lyabyo wagenda nabyo. Ebigambo ebijweteke ebigambo ebyobulimba birina obukyamu bunene nnyo eri alfard eri omuntu kinnoomu wala mujitame ne society mwawangalira ala haddi sawa byenkana birina bibakafayaringa eri nanyini kubikola n'eri society. Mu byo ebigambo ebijweteke bireetawo obutali butebenkevu mu ggwanga, butali butebenkevu mu ggwanga obutemu bujja olw'ebigambo ebijweteke. Duka n'ayingirawo olw'ebigambo ebijweteke, amaka ne gasasika family ne batategeeragana
laba bigambo bijyeteke zi family ab'eŋŋanda n'ab'endyo ddiini byonna byonna ne tumala ensa mu bakulembeze baffe ne tumala ensa mu basheekh ne tumala ensa mu bantu ab'ebitiibwa laba bigambo byonna byonna byamujyetekebwako yafikidu thika baina nnaasi ate ebigambo ebijyeteke bireetawo abantu okuba nga tebakyesigaŋŋana oli gwe batemeredde ebigambo ono abiwulidde abatakyamwesiga gundi bwati bwakola n'alekera awo kumwesiga oba naawe gwe bawulira nti gundi yetemerere oli ebigambo era naawe batandika okuba nga tebakwesiga gundi yakola ekintu gundi yawaayiriza gundi nti yakola bwati nga teyakola ne bakugyamu obwesige yuaddu ila diyau lhuquuq okutwala hakki z'abantu wa dhulumu n'obulyazaamaanya byonna byonna biba bijja lwa bigambo bijyeteke eri ba abriya abantu abatalina musango n'obanga obajjeeko emaali yaabwe omuntu ne yeerwanako olw'okuba amasaako ekisango kya nsango ne bamugamba kyolina okukola kati gula looya laba esente ezo zaateeka mu gundi mu kugula looya yadde nga amaze n'asinga n'agula looya okuggyako ki omusango sente z'emiliyoni zine zigenda naye nga oli ku bulyazaamaanya gwomutuusa ku mbeera eyo wasazibu addararu nafsiya lilfardi ne bireeta waliyo n'akabi akadda eri omuntu mwennyini nannyini kukikola kubanga okikola oli bwamala n'akuwulira oyinza okumuleetera omutima ate okutuuka saaka akabi akasingaawo gwe watemerera kigambo ye n'asalawo akusaanyeewo akugyewo oba oluusi nakatemerera bigambo bwamala okubitemerera bwamanya nti ate bwe binaazuuka nga tebyali bituufu bajja kuntuusaako akabi ne yeesooka naabanga ate yasse oli wakola wassaawo ebigambo by'obulimba ebijyeteke ate bwomala n'oyongerako n'ekikolwa ekyokutta oluusi ddogo n'ebirala bisinga ebyo wayafukidu thikatu binnafsi wa ihtiraamu lidhatihi era bikuleetera okubanga okugwesa ensa gwe kabyogera bwe bakuzuula oggwamu ensa noono gwe babitaddeko abantu bali bwe babimatira bamugyamu obwesige n'ensa n'aweebuuka naye byonna byonna nga bivudde ku kigambo kwogera bigambo bijyeteke tujja kukomaawo tusaba Allah tabaraka wataala atugase n'ebyo tuwulidde kuno ku duniya ne ku akhira atukingirize okwogera ebigambo ebitemerere okutemerera bannaffe twogere amazima nga Allah bwe yatugamba nti kunu as-sadiqin tubeere mu bantu wamu n'abantu abogera ki amazima twewala abantu abaki obulimba sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.